السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الوالد إن شاء الله تعالى داتي كازينو السوكا tugenda kusooka tutanye ensongeri yajjo eya it'am eyokulisa kutayogedeko olwajjo mu bufunze bw'ekigambo ekyo nga bwe twagambye ejjo nti omuntu agenda okuliisa bw'aba ng'ayagala kugula mmere enkalu ateekeddwa okuba ng'agula tugambe ng'omuceere buwunga ngano bijanjaalo ateekeddwa okuba nga agula kilo emu ne gram 125 Segede kiremo ne gram 125 bobanga okubisiza ngogenda okubisiza amakumi asatu getusubira ag'omwezi kiba kitegeeza nti omuntu ng'oyagala exact figure omuntu abajja kugula kilo 33 ne gramu 75 kwegamba kilo 33 ne gramu 75 so ekirezo 30 kali tugambe 34 omuntu zaba alina okuliisa bwabanga agenda kulisa omwezi mulamba gwennaku 30 kati ate mu ngeri yemu kikirizibwa omuntu okugenda okuliisa omuntu emmere enfumbire ddala n'ogamba omuntu oba n'ogamba tugende wali mu hoteri omuntu ne bamuwa emmere gyakola ki gyayagala kakati emmere eyo gy'oba omugulidde ebiseera ebisinga obungi tutunuulira gwagula emmere oli wa kulevo ki oli wa ddaala ki Sheikh Silman El-Farisi w'omundeba yankubidde n'antegeeza nga aseeka yongera okukkaatiriza ensonga y'omuntu agula emmere omuntu agula emmere bw'obanga oli wa ddaala lya waggulu n'emmere gy'ogula eba etambula neki n'eddaala lyo tugambe bw'obanga obadde gw'olya muceere gwa basimati ate bw'oba oliisa toliisa mu muceere gwa wansi baguyita kitalo naye ng'erinnya eryo siryagala wekiba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti la taibu ta'ama temuvumanga emmere yonna era omuntu toddamu okuyita emmere yonna oba omuceere gwonna n'oguyita kitalo akawunga akabona gati abina ebiwungawunga owekiba sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la taibu ta'ama tekakutanda n'ovuma emmere yonna era omuntu buli mpulira omuntu ng'ayita omuceere ekika ky'omuceere ekyo ng'akiyita kitalo mu ngeri ya kuguvuma muli mpulira sikinyumira kubanga ate waliyo oli ng'aguyigga weebale nnyo so bwe tuba tugambye nti muceere kika ekyo gubeera gwa wansi naye tetuguleeta mu ngeri ya kukola ki ya kuguvuma so bw'obanga gwe tolya pakistani obanga gwe tolya super ng'okozesa basimati kitegeeza nti bw'oba ogenda okuliisa ate naawe oba olina okuliisa okusinziira ku ki ku levo yo bw'oba oliisa ng'olya basimati olina kuliisiza mu basimati nga bwe tugambye mu ngeri y'emu bw'oba otutta omuntu okumuwa emmere tumutute mu hoteri noga ati nina okuliisa noga nti kale nze nja kufuna omuntu gwensibulira ng'okuliisa kwange ate ye bw'obanga gw'oli wa levo yakulya mu matooke muceere olya kale tugambe oba olira mu mutwalo gumu oba ebiri oba esatu oba etaano ne gw'oliisa naye lyettuluba mwokola ki eryandibadde eddungi okubanga omuliisiza era si kirungi ate gguwa ebbeeyi okubanga ate ogula emmere eya layisi mwoba okola ki mwoba oliisiza ekyo nkimaliriza ekyokubiri olwaleero tugenda kulaba kuman yubihu lahum alfitr fi ramadan abantu abayina olukusa olubakkiriza okuba nti bakola ki tebasiibulukuka ne babeera nga tebasiibye olw'embeera emu oba endala abantu abo bali abantu nga 8 naye abantu bano 8 mulimu mubo nga kibakakatako okuliwa mwabo 8 ate mubo mulimu nga okuliwa tekubakola ki tekubakakatako nga bakakatibwako oba oli awo kuliisa n'enjawukana z'abamanyi nga bwe zijja zitambula mu bigambo bino omuntu asooka ge tugenda okutandika naye huwa almusafir ye muntu omuki omutambuze ekiri ku mutambuze kuliko obukwakkulizo bubiri akasooka
olugendo lwe bayita olugendo abamanyi bayawukana ebigambo biki bingi ddala era owekiba nabbi sallallahu alayhi wasallama teyateekako kkomo ku lugendo nti oba mayiro bweziti oba kilomita bweziti wabula nabbi sallallahu alayhi wasallama yakireka nga yatuumye safari n'akirekera abantu mu ekyo kye bamanyi ng'olugendo buli nsi n'entegeera yaabwe n'engeraageranya yaabwe obusiraamu ekyo kye bwayita olugendo kwegamba ebiseera bisinga obungi abamanyi bagezaako okusembeza ekintu ekyo ne bakigeraageranyiza mu kilomita batera okuleeta kilomita nga 8 n'okudda waggulu tugambe omuntu ava Kampala ng'agenda Jinja ezo se kilomita nga 8 kakati abamanyi baba bakitadde mu kilometers ndowooza lwe bayita olugendo kakati kyonna ekitali lugendo gwe tokkirizibwa kusiibulukuka mu kitayitibwa lugendo kati kyokulabirako waliwo ekigambo ekinafu abantu abamu kye baali beekwasa nga bagamba nti kye bayita olugendo bw'obanga omuntu wabanga ali mu distance nga tokyasobola kwawula oba musajja oba mukazi olinga nti olugendo n'ekigambo ekyo kinafu olugendo lwero ddala lwe bagamba nti oli waga nti ndi safaari nga ddala tujja mumusekerera kati wano tuli wano Kampala omuntu waga nti ndi safaari ndi Jinja okkiriza noga nti ali lugendo ali wala naye oli senga akuga nti ndi wano ndi safaari ndi Kyengera nawe owulira ddala nga kyayita olugendo si kituufu ekyokubiri abamanyi abamu bagamba nti olugendo ng'ogyeko okumanya nti luweze nti lugendo omuntu asobola okuba nga akkirizibwa okusibulukuka ti ate luteeka okuba nga olugendo lwennyini omuntu lwatambulamu kyalibadde kirungi okuba nga lwa halaali kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde olukusa lw'olukozese kati toteekwa olukusa olwo ate lukozesa mu ebyo ebitakkirizibwa oga nti ngenda Kabaale eno ninayo ddiiru oba byakubba oba byaki kwegamba abamanyi baga nti olwo oba oli awo si lwe lugendo shariya luyakola ki luyeyogerako oyo yakkirizibwa okusibulukuka almusaafiru owokubiri almarid shekhe nga tetunava ku musaafiru kisinzi oba entambula means of transport entambula gyentambuddemu nayo ematalinga oba tematalinga oba ntambuddemu na nnyonyi ngenda kuddukirawo eddakiika 4 tematalinga oba ngenda kumalawo olunaku nga bigere oba otambuzza bigere oba otambuzza mmotoka oba otambuzza nnyonyi kasitebanga olugendo luweze katugambe dogamba nti lugendo mu'urufu ngenze Nairobi ngenda kuvugirawo oba ngenda kutambulirawo mu nnyonyi eddakiika 45 duba lugendo bo busiraamu bwaluyita luki lugendo nga tebutunuulidde ogenda kukozesa ntambula ki ekyokubiri omuntu okuyakkirizibwa okusibuluka huwa almarid ye mulwadde ate walmarad obulwadde bulimu emiteeko emeka ebiri almarad alladhi yurja bur'uhu waliwo obulwadde obusuubirwa okuba nti buwona walmarad alladhi la yurja bur'uhu n'obulwadde obutasuubirwa kuwona obulwadde obusuubirwa okuwona ennamula yaabwo nti omuntu oyo akkirizibwa okuba nti asibulukuka senga alaba nti bw'anaaba asibye n'obulwadde obwo ng'obulwadde bujja kweyongera oba okulwawo okuwona oyo akkirizibwa okusibulukuka nga bw'anaaba awonye ajja kuba alina okukola ki okuliwa so nga ate almarid almuzmin omulwadde ng'alina obulwadde bwa lukonvuba nga tasobola kusiiba nabwo omuntu oyo ye akkirizibwa okusiibulukuka naye n'agwa mu kiti ky'abali abaliisa kubanga obulwadde bwe tebukola ki tebuwona omuntu owokusatu n'owokuna owokusatu alhaid ye mukyala ali mu nsonga zaabwe oyo ye akkirizibwa infakti alagirwa okubanga asiibulukuka waalabira ku nsonga ze nga zitandise okutambula wahakadha nufasa nabwe kityo omukyala omuzadde naye bw'atyo bw'abanga omukyala azadde n'avaamu omuki omusaayi naye bw'atyo akkirizibwa oba abaira alagirwa okuba nti asiibulukuka kubanga abo bombi alhaid wannufasa abo bombi ne basiiba okusiiba kwabwe tekukola ki tekukkirizibwa
owokuna n'owokutaano ashaykhu alkabir walmar'atu alajuz ye muntu omukulu ng'obukulu bwamutuusa mu mbeera ey'okuba nga takyasobola kukola ki kusiiba olw'obukulu obwo abeera ayinza okubeera nga mwami ayinza okubeera nga mukyala omuntu bw'abanga akuze n'atuuka mu mbeera ey'okuba nga takyasobola kusiiba olw'obukulu obusiraamu bwamukkiriza okusiibulukuka era bw'abanga asiibulukuse inda aljumhur eri abamanyi abasinga obungi bagamba nti oyo omuntu omukulu mu myaka nga takyasobola kusiiba olw'emyaka egyo abeera alina okuba nti alya n'abeera nga era aliisa. Tetusoma ayaati olw'okuba nti obudde buba tebutukola ki tebutumala ate nga twagala tunnyonnyoleko ebintu ebimu bisobola okuba nti bitegereka naye nga oluusi abawalimu mulimu abaira beetaaga obujulizi mujja kukozesa essimu yange nja kugibawa insha allahu taala bwe mba nga omuntu weetaaze obujulizi. Wa inda almalikiya okujjako Imaamu Maliki yagamba nti abo abakadde ng'obukulu tebasobozesa kuba nti basiiba tebakakatibwako kuba nti baliisa naye nga abamanyi ekisinga okuba nga kituufu nti omuntu wabanga mukulu nga obukulu obwo temukkiriza kuba nti asiiba obusiraamu bumukkiriza okuba nti asiibulukuka ne bumulagira okuba nti aliisa bw'abanga alina obuki obusobozi. Twakyogeddeko jjo nti bw'abanga alina abaana ng'abaana balina obusobozi abaana be babeera balina okumuliisiza. Abo bwe tuba tubamaze owokutaano n'owomukaaga ye alhamil walmurda ye mukyalo ow'olubuto n'omukyala akola ki ayonsa. Ebigambo nno byabano ababiri ayonsa n'ow'olubuto biwanvu abamanyi babikola ki babigaziwamu. Fajumuhurul ulama abamanyi ku kigambo ky'omwolubuto n'omukyala ayonsa katusoke na kino abamanyi bakikkaanyaako nti abantu bano bombi ow'olubuto oba ayonsa bw'abanga alina obuzibu mu kusiiba bakikkiriziganyako bonna nti ddala omuntu oyo akkirizibwa okuba nga akola ki tyalya. Tegedde ekyo kyonna bakikkaanyaako. Ow'olubuto oba ayonsa abamanyi bakikkaanyaako nti senga aba alina obuzibu mu kusiiba obudda gyali ye nga ow'olubuto oba ayonsa oba obudda eri omwana gwayonsa oba gwasitudde mu lubuto abamanyi kyo bakikkaanyaako nti omuntu oyo akkirizibwa okusiibulukuka. Abamanyi ne baawukana ku bantu abo bombi mu kiki kye balina okukola. Abaffe baliwa oba balina kuliwa na kuliisa oba baliisa buliisa kyokka. Era abantu abasinga obungi babadde batera nnyo okukuba essimu nga babuuza ayonsa ow'olubuto ayonsa ow'olubuto. Abamanyi ebigambo ebiri bisatu. Abaffe ow'olubuto oba ayonsa bw'abanga alidde mu Ramadani bw'amala okutereera oba azadde oba okuyonsa kukomye kiki kyaba alina okukola? Alina kuliwa na kuliisa oba aliisa buliisa. Nga bwe nkugambye ebigambo ebikwata ku abo babiri byakola ki byawanvuwa. Fajumuhurul ulama abamanyi abasinga obungi bagamba nti senga omukyala omu ku abo aba asiibulukuse mu Ramadani nga ekimusiibulukusizza kubanga ye kennyini atya nti bw'anaasiiba n'olubuto ajja kukosebwa oba bw'anaasiiba ng'ayonsa ajja kukosebwa. Abamanyi abasinga obungi bagamba nti omukyala oyo aba alina okusiibulukuka nga ekijja omukakatako kuliwa kukka. Kitegedde ne bagamba era abo bennyini naye ate bwe kiba ng'omukyala ono ow'olubuto oba ayonsa senga aba atidde ng'agamba nti bwe naaba nsiibye omwana wange ajja kukosebwa ali mu lubuto oba omwana wange gwe nnyonsa ajja kukosebwa. Bajumhurul ulama bagamba nti omukyalo oyo bw'abanga atiridde mwana we
abeera bw'anaabanga amaze okuzaala obanga amaze okuyonsa ajja kuba alagirwa okuba nti aliwa ate kukuliwa agatteko n'okukola ki n'okuliisa. Kitegedde asoose aliwa buli aliisa oba aliwa bw'abanga ye kennyini yatidde nti yajja okukosebwa aliwa buli taliisa. Owookubiri bw'abanga mwana yagenda okukosebwa bw'abanga atiridde mwana nti omwana ali munda oba gwe nnyonsa ajja kukosebwa oyo abamanyi abasinga obungi ne bamugamba aliwe ataaliise. Ekigambo ekyokusatu ekigambo kino kiva ku sahaba Abdullahi bun Abbas ne Abdullahi bun Umar bonga bagamba nti abakyala abo bombi oba batidde bennyini okukosebwa oba batidde lw'abaana baabwe bwe baba balidde mu mwezi ogwa Ramadaani tebaliwa wabula baliisa buliisa. Kakati olwaleero ekisinga okubanga kitawaanya abantu omuntu kwe kugamba nti nze nkole ki ntwaleko kiriwa. Otegedde nze era nsubira maama Murhamu kati owuliriza nnyo kubanga ekibuuzo ky'eggulu kyabadde kikwataawo. Webale abantu kati oli abuuza seeka nze nkole ntya. Nze njuki waabwe ku bigambo ebikwata ku muntu fatuwa nzisobola kugamba muntu nti w'olubuto oba ayonsa kola kino oba kiri. Lwaki? Era ntera okugamba nti gwabuuza ekibuuzo okujjako ng'onkubidde essimu n'ombuulira embeera yo n'egimanya yonna n'enkuwa kuzimu kwezo fatuwa esatu eriwe kusaanira kubanga ebigambo by'abamanyi byonna ekyabyogeza mugaso gwabyo. Lwaki zonna nze ewange zonna zikola kubanga olwaleero ensi gye tuwangaaliramu ejja ekyukakyuka. Emirembe gy'abasahaba ne basahabiyaati abaalimu ng'eddiini bagyagala nnyo kati ate emirembe egyaddirira oluvannyuma abakyala abamu eddiini eno bajja ne bagirondamu obuntu bo bubanguyiza. Mulimu abanyiikivu masha Allah nga mukyala munyiikivu era oyo bw'abanga mbuziza n'ambulira n'embeera ye obanga mumanyi mba mukolera fatuwa ye. Kakati gwe simanyi mugamba gende wa imaamu akumanyi ajja kuweemu ku ezo fatuwa esatu eriwe kukola ki eriwe kusaanira. Lwaki? Kubanga olwaleero omukyala ayinza okuba nga ali lubuto bwe kituuka kukusiiba ye n'agamba nti nze sisobola naye ng'ate ebirala ebisigadde byonna abikola alijja loole nga wa lubuto n'agenda mu katale n'akola buli kimu okitegedde kati awo ng'asobola naye kati okusiiba kutuuka n'agamba ffe ab'olubuto baatugamba tukole ki tuliise buliisa n'anafuwa. Oba omukyala ayonsa enzo kati abusiramu ffe tugamba kuliisa naye abaffe osooka n'obuuza omukyala oyo yennyini ayagala okuliisa olw'okuyonsa ali mu mbeera ki? Katunuuli olabe mulimu abakyala Allah subhanahu wa ta'ala n'olukusa yaluwa abakyala abazaala abaana ne babayonsa ng'omwana oyo gwayonsa amata y'emmere ye. Okitegedde ayonka emisana n'ayonka naddi n'ayonka n'ekiro. Kakati olwaleero tuli mu nsi nga omukyala azaala omwana n'amuyonsaako ewiiki ki emu ewiiki bbiri n'adduka n'addayo mu zaakeedi oba n'agenda ku mirimu. Omwana n'asigala ewaka nga alya buli anywa bunyi mata ga nte mata ga mbuzi gakola ki ganywa ga buwunga ganywa akeera ku makya nnyo ate omukyala n'akomawo oluusi very late. Kati oluusi ng'omwana bw'abanga ayonse nnyo ng'ayinza okuyonkako emirundi ebiri ekiro. Kitegeeza nti omusana gwonna n'ekimu ku kitundu ky'ekiro omwana aba anywa bunywi obanga alya bintu birala si mabere gaani ga maama. Kati omukyala afaananako bw'atyo oyinza okumusanga mu akeedi ng'alya emmere naga nti nze nnyonsa. Okitegedde kyenvudde gamba nti buli mukyala mu mbeera ye nze mba muwa fatuwa okusinziira nga bwe mukola ki nga bwe mulaba. Obuseera mutogenda bufunamu birungi byabwo ate obeere nga ate ebirala ebikakatako okukola byo tobikola. For example oli ayinza okwagala afune ekyokulya aga nti obuseera bwangamba nze ndye fine obuseera bwakukkiriza olw'okuba oyonsa naye ate jjukira nti ate mu ngeri y'emu bwakugaana okufuluma okugenda okukolwa
oba oli awanga tewali nnyo bwetaavu bw'amaanyi naye ate kirina otakitunuulira n'osikayo kali noyagala okozese kano osigale ng'olya oluusi oyinza okusanga omuntu oyo nga ayinza okuba nga tayambadde bulungi kati ekyokwambala takifaako ng'obusango kye bwalagira n'asikayo kali ak'okulya ye ayagala asigale ng'akola ki ng'akavula emmere so buli muntu buli mukyala oba wa lubuto oba ayonsa ebiseera ebisinga obungi nze ŋŋamba omuntu imaamu amuli okumpi alina okugenda ewa imaamu oba wa sheekha amumanyi n'amugamba nze seeka nkole ki kiba nsobola kuwa fatuwa kuno ega nti ow'olubuto oba ayonsa tosiiba liisa buki liisa buliisa era ekyo nkizaayo eri buli mukyala n'embeera ye eri mukyala n'omuwalimu we agende asobole okuba nti atunuulira embeera gy'alimu. Ekyokusatu ku nsonga eyo nti fatuwa eno esembayo eya Ibn Abbas radiyallahu anhuma iyo gamba nti omukyala aliisa buliisa bwe mba nkola fatuwa yaayo ebisa bisinga obungi njitwala ku bakyala abo abazaala ennyo kitegedde nga oluusi waba tayonsa ng'abaluki abalubuto Ramadani emu ayinza okuba nga ali lubuto Ramadani ndaneetuuka ng'ataakola ki ng'ayonsa yes kakati fatara kamati alaiha Ramadanati Ramadani zinzo mwetuumako Ramadani emu yamusanga ddala ali lubuto nga tasobola kusiiba ate ey'okubiri nejja nemusanga nga ayonsa ngera tasobola kusiiba wahakaza kakati n'osanga nga ayina Ramadani nnyingi nga mu butuufu nga tasobola kugamba nti nja kuzikola ki nja kuzisiiba kakati oyo olaba oyo ayingira butereevu ewa mufatwa damu inshallah. Yusufu agambye nti nze Yusufu ndi al-ain mbuuza ku lugendo songa y'olugendo ajogeddeko basi ava Kenya ajja Uganda ava Uganda adda Kenya nga bwatyo yembeera gy'awangaaliramu buli lunaku nabo bakkirizibwa okuliisa abo tebakkirizibwa kuliisa abo balina kuliwa lwaki kubanga omuntu kati omuntu nga bwe tuba tugamba nti emirembe olwawo gye tulimu olwaleero abantu obukkiriza bwaffe bujja bunafuwa naye ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama sahaba ndoozi yali Anas bin Malik radhiyallahu anhu yagamba twatambulanga oluusi n'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama wa minna as-saimun mufe mwabanga mu oluusi abasiibye ate oluusi mwabanga abatakoze eki abatasiibye nga tuli mu safaari naye aga nti falam yaibu as-saimu ala al-muftir nga yasiibye talaba bubi yasibulukuse ate nga neyasibulukuse talaba bubi yasiibye kati oli bw'abanga ddala alina obukkiriza ekyokuba nti akola mu bbaasi bw'abanga ddala obukkiriza abulina tekimuganda kukola ki kusiiba kubanga era bali all means amanya ajja kuliwa okujjako ddala ng'embeera ekoze eki eganye. Nze Aisha katadde mbuuza Sheikh omukazi avuddemu olubuto nga terunnatuusa myezi 3 aba afunye nifaasi oba ogwo musomo munene ngenda kujja ngwanjuluze stages z'omwana zayitamu naddi omukyalo lwabalibwa toyo muzadde basi muzadde inshallah. Tono agambye nti assalamu alaikum nsaba kudduwa ng'omaze okulya ddaaku jijasaba edduwa sinaawo dduwa ntongole omuntu gy'asoma ng'amaze okulya ddaaku ng'ogyeko gamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyatuyigiriza nti alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani oba edduwa endala w'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam zayigiriza omuntu zayogera ng'amaze okulya oba okunywa ekyo kiddayo ku muntu kyayagala edduwa gy'oyagala okusaba oyagala ebeere ng'ekwata ku ki oddayo genda onoonye hisnul muslim erimu ekika ky'edduwa zonna oba za riziki oba za kufuna zadde oba za kubulamu bulungi bw'oba ogenze mu kitabo kiri mulimu al-adiyatul mutlaqa edduwa eziri open omuntu zasobola okuba nti asabisa nazo mu mbeera ze zonna ez'obulamu bwe edduwa ezo mweziri. Ndowooza nga budde tebunakuggwerayo ddala njagala kujjukiza abantu abagantu baffe ab'oku hidaaya ekibuye insha allahu taala ng'ennaku z'omwezi 11 darasa yaffe ejja kubeerawo ku hidaaya ekibuye ng'ennaku z'omwezi 9 insha allahu taala tujja kubeera ne darasa ejja kubeera ekibibi Butambala wali
wa Sheikh Abubakari mukasa waggulu awo ngoyambuka ogende Butaaka tujja kubeerawo ne darasa ejja kubeerawo nga mwenda lujja kuba lwa kutaano abantu okukitundu okwo insha Allah taala n'abavudde wala mwenna tubayita tukusoma kujja kutandika nga obudde bukyali sobola okubanga tugoberera endala ejja kubeerayo Kalamba ku Mubende Road ejja kubeerayo nga ennaku z'omwezi 4 insha Allah taala omwezi ogw'omukaaga. Amin. Atukwenza Sheikh waliwo abadde abuuza wano akagwa Hamimu naye akadde kaweddeyo tunatandikira enkya insha Allah 0702 otyo 88 31 bwabaawo kyesogedde bulungi ensobi gyenkoze kuba ombuulire ompe ekyo kyemba nsobezza insha Allah taala okyembulire nja kudda nkitereeze oba oyina kyagala okwenda okutangula kukamu oba ayati oba ahadisi kubira insha Allah taala essimu yange kweri ne bwoba nkonyeko bukonyi nga toyinako ssente nja kukubira bwe ndaba nfunye akadde insha Allah taala kubanga ogumulimu gwaffe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.